Tuseka. Y'omu ku baana bensinga okwagala ku TikTok mukama nsonyiwa okuyita omwana naye y'omu ku bantu abankolera content gwensinga okwagala nsobola obveno nga bistress byange binkubye nga sibitegeera nengamba yo wange wifi eri wakuba bwe mba ndi wabweru nkozesa data bwenzira yeewaka nina wifi zijjako data wange ng'ateekako wifi nga connectinga ku TV omusomesa w'Oluganda aliriddawa Zuno ng'ateekako omusomesa w'Oluganda Sokonide njagala kubuuza wali tuddeko n'okyegendereza nti you naturally talented you can be a good actor nakajja nkirabe nga abantu batandika okukinnamba nti ozannya bulungi content nga tomwekase nga teweekase mu kintu kyonna ng'olina musomesa yennyini awedde emirimu musomesa w'Oluganda ayingira mu klaasi nga tayagala kumanya somesa w'Oluganda ayingira mu klaasi tayagala nonsense kyokka ate y'omu yasinga okuwuliriza ng'agyewulira okitegeera bwe mba nyingidde mu kibiina mba nze afuga oba musomesa yennyini Katonda wange olifunyeeko obudde n'otuula wansi n'ogamba nti kanonyeyo ekibiina kyonna kyonna ekizannya ne bwa omanyi nti waliyo bano ebibiina nga bizannya obutabo bw'Oluganda wali bibuliddeko ebibiina ebizannya obutabo bw'Oluganda ebibiina ebiina ba actor basobola okukozesa Oluganda luli lwennyini olugumu badde sinnakinunyirizaku naye nzijjukidde olusenga wange ali Canada yali ayagala nnyingire kino ekya siba kitone muno mulimu ne gundi bazanyako ne bakitone abo entertainment babayita ba aromantic yali ayagala nnyingire ekyo nze ndaba kale obumu obeera ogamba banjayo oba sijaayo wenyuma bwotyo mu ngeri emu oba endala ne mugamba senga tujja kuyingira nangamba Lowisi njagala oyingire ekyo ekibiina kuba ndaba nze ngenda kukola ekisoboka kyonna oyingire kale kola kyoyagala ku Shaki Media kwetuli amannya nze Samakula Shakira nga ndi n'omwagalwa wammwe omu kuba nze ndi faani we si faani wange ndi faani we nnyo kuba content we anzijjukiza ebiseera bye nasomera mu Oluganda olwantawanya nnyo musomesa walava tuwalwagala bwagazi musomesa nayagala Oluganda lwakuba olaba bino byonna nga bw'obikola n'omukyala eyali ansomesa Oluganda omukyala oyo mwebaza nnyo naye baaba ng'asobola okugamba ogugambo guti ng'abaana bonna we balina owulira n'ogamba kati Oluganda ewaffe tulikozesa kitono nze mama wange Musoga and I'm proud of my mom's tribe sikiinaamu buzibu mama wange okuba nti Musoga kati taata nga Muganda tetukyala nti agenda bakyazaako mu basenga mugende muyige kino bakiri okitegeera kati nga tuli wakati w'Oluganda olumenyefu Luganda Lusoga Luganda lutuufu okitegeera ate ng'obudde obusinga obungi nga bw'okimanyi nti omwana awangala nnyo ne maama oli mutuufu kati Oluganda luli lwennyini olutuufu twalwangawo dukola ki naye nga lunyumira ng'omuntu alina bakiyita batya ng'ageze olugero nga kinyumira nno ate naddala ng'amanyi oddunyumisa nenjagala munnange enjoyininge musiniya wano Oluganda kati nga womanyi ovudde eno oyagala opambane n'ekintu naye nga tokitegeera era nasikaasikako paka tunagenda olaba ndagire sijja musobola mannange oli omukyala oba akyaliyo naye tetuli bangu ab'Oluganda buli omu jiba naye nina komenti eyo gyentera okulaba mu komenti zange omwana agamba naye musomesa wasomera mu masomero ameka newaffe wajjayoko kubanga obizannyanga owewaffe weebale nnyo neŋŋamba bannange ekitegeeza omanyi ozannya ekintu naye nga tokimanyi kigenda kukwata ku bantu bangi ng'abantu bangi ng'ate bakwagala nnyo banaye abaana bandaze omukwano guno omwaka gino emyaka 2 abaana ab'Oluganda bandaze omukwano kyova olaba enfaako togenda kunsanga nga ndi mu baana ba history ate simanyi aba biology olina w'obuuliza bannange munsonyiwe omuntu ono gwe ndi naye mwagala nnyo ngenda muba wabeeyanjulire tumanye n'obulamu tumanyeko katono nnyo ku bulamu bwe ddala Oluganda yalusoma alusoma essaawa zino yalukola paka class ki okitegeera byonna mugenda bimanyi oyina wobeera mu staff ng'oli mu kufuna breakfast kati obwana ne bujja nga buzunza bijja bizunga n'owulira ng'ofa ate nga
awo mbeera sijja balekera n'agaabwe mba sijja balekera n'agaabwe tubeera abasomesa tuli mu kulya ka breakfast kamwe ogenda olaba nga abaana beeruuse abo bonna mba mbayisaamu gaali ate ekyo nakikolako lumu oba nali noonya ki ne ŋŋendayo nayina tica gwe nali noonya ne ŋŋenda mu staffroom ku break yayisaamu nze gaali kati mbeera awo olumu ne ndowooza ku bintu bye bankola bye baakola bannaabwe ne ŋŋamba kankizannyo kumbe babeera n'abasomesa abalala ab'Oluganda babeera balina bye baabikola abantu abalala ne bivaayo kwegamba embaga n'enyuma nevaayo bulungi. Njagala weeyanjulire omulabi wa program tuli mu program Zola njagala omwami ono abeeyanjulire amannya ge yaani musobola okubeera nga mumanya omuntu omutuufu gwe tukola ki gwe twogera naye amannya n'eddoboozi bampita Ssebugwawo neddira musu ndi mwana wo enzaala ya Mitiyana amannya gange ndowooza mugafunye Ssebugwawo Louis omwana eyeddira omusu omusomesa w'Oluganda ate mu musomesa nkozesa nnyo mpa abaana Alozias kyokka nange mbadde ngenda kubuuza ate lwaki okozesa nnyo mpa abaana Alozias olinaku erina engeri gye likonectingamu naawe n'obulamu bwo nedda olaba mu kutandika kontenti wange natandika nga madamu nanzannyanga madamu kati nze jjukira kati ebintu bingi bikyuse mu eno generation abantu bayinza okukulabira mu kintu kyokola kyotali mu kuzannya jjukira bamadamu be basinga obungi ng'abasomesa b'Oluganda kikola nasooka kuzannya nga madamu bwe nafuna platform bwenti nenkyusa neŋŋamba kati kanzire mu musajja nganze nime kuwambala kali akagomesi kuba nayambalanga akagomesi ka mukadde nenzira mu kyomusajja nentuulaawo neŋŋamba kati ngenda kwetuuma ki wali mbadde neeyita madamu Nakinyindwa kati neetuume ki neetuuma mpaaba era njagala erinnya erisika abantu ery'Oluganda neetuuma mpa abaana Alozias naligattako okugase naye nga nali njagala nnyo lya abaana Alozias nentandikaawo kontenti mpola mpola ng'omanya abantu babeera bamanyidde kiri ekya madamu ali baasooka ne bampisaamu egaali musomesa ddayo mu kagundi musomesa ddayo mu kagomesi ddayo neŋŋamba mukwano platform nagifunye dda buli anti obeera onoonya abantu bakutegeera kasita bantegeeramukko we bati n'obawa ekintu ekituufu neŋŋamba kati kaŋŋende ndi musajja kangende mu kyaki okubeera nenzannyanga omusajja paka kati ate era akagomesi temujja kuddamu kalaba kuba kati wayambala ekintu ekituufu ekintu ekituufu ate nange kyempuliramu emirembe lulinga wemba nzanyisa mu kagomesi mba siina mirembe so azannyira mu bantu naye kati nsobola okuzannyira ne wali naye lulinga kubanga oyambadde karakita entuufu neŋŋamba nazannya nte ng'abantu bandaba mukagomasi nga mpulira siina mirembe naye kati mukwano nkuyisaamu eggaali naye sookoleke ettaayi eryo ne uniform yo gy'okozesa nga outfit gy'okozesa ng'osomesa Oluganda owafuna obudde n'ogaaka ngende nzi shopping wayina woozijja ng'otandika content kuba buli kimu ky'okola it's you kibayezo zikufaanana karakita ekufaanana buli kimu kikufaanana binyuma bunyumi kali bange kati nsobola kugamba nti mukisa we nali nkyusa kino ekyomusajja nagenda mu bino nga noonya engoye enkadde oba tebambala bipya oli mutuufu mba naakatuukamu owunyi w'omusajja ntuukira wennyini we bazitunda enkadde ng'omusajja amanyi musomesa naŋŋamba musomesa nkwagala ne mugamba nno munnange omanye ekindeese njagala ngoye naye ŋŋenda kukyusa kontenti njagala kati kuva mu madamu nzire mu musajja naye omusomesa tebweraliikirira ŋŋenda kuwa engoye nampa amasaati aga 3 naŋŋamba ne mu ttaayi zino londamu ettaayi gy'okola ki gy'oyagala nenoonyamu awo ekya brown kiri awo nenkitwala nemweyanza bulungi eŋŋenda nze kankubulye kontenti wange nakajja nkitegere ntasosola mukulu muto na mukadde kuba nasangako omuntu ng'akuliridde mu myaka naŋŋamba musomesa omanyi nga musiraamu nga neŋŋamba Mukama Katonda
Nanga musomesa nga nkwagala nnyo ne ngamba. Ku mutima gwomanyi essanyu ly'oba owulira. Kituufu. N'ogamba n'omusajja omukadde bw'aki si mwabigibeerako ddi. Ati kyoba omanya kontenti oyo abaana be oba abantu bamwetoolodde bamumulaga. Okimanyi nti kontenti wo oludda asomesa okusinziira ku mulembe gwaffe nga bw'ogulaba guno omulembe okimanyi nti gwamaayuuka oba mu Luganda kituufu simanyi. Guno omulembe gwaffe gwamaayuuka. Sisuubira nti abasomesa baffe ab'Oluganda empisa gye batuyisamu nga batusomesa y'empisa y'essaawa zino abasomesa oba y'emu abasomesa gye basomesezaamu abaana baffe abakola Oluganda essaawa zino bali mu siniya 1 n'okweyongerayo. Sisuubira nti ebintu bino bikyali ate kati era nabo bakakkanyeemu ku mulembe gw'abaana kati omulembe omuteru nabo naye omusomesa w'Oluganda ow'eddaawe emabegako mukwano takuba naye akugamba ekigambo n'onyiwa omutima n'ogamba Mukama Katonda ngambye ekyaki mbutuufu nze yampisaamu keggaali nayina nga nkyasoma zipu yali ensumbuwanga ku mpale kati nengamba kansibe wano esweta nkole kingako egisikasika nga kangisibe wano kati mba ntambula nga ne mukwano gwawe nga ngamba gwe Ssebugwawo jangu wano lwaki osiba esweta mu kiwato oli muwala nze munaye madamu zipu yange ekola ki ekkirira nti bikola ndabe naye njimulaga naŋŋamba kati ono mukwano gwo nali ne mukwano gwange bali bamuyita Nagawa wambadde nkusaba ogende anti ng'akimanyi mbeera ne jjajja wange n'amugamba mbadde njagala ogende ku wa jjajja wuuno omugambe kubona ayinza obutayogera omugambe nti ku ngoye z'ayina eziriko zipu agijjeko agitereko muzzukulu we aleme kuba nga atawanyizibwa mannaye nga nno tuli ku kompaawo abaana basinye tubona nga baliwe bananga madamu yandabisako n'olunaku lwe najja nga sambadde yunifoomu y'olwo lunaku ne mugamba munange jjajja teyajoozezza jjukira nze nakula ne jjajja nangamba ogambye eki jjajja teyajoozezza kuggwe ne jjajja waani omusiru ne mugamba madamu tewali musiru nangamba kati njagala okukikutegeeza olwaleero nti jjajjaawo musiru kuba singa yakirabye nti nno nti weetaaga okuyambala eyo yunifoomu eyo yonna gye yagenze simanya gye yatambulidde yandigenze ajoozezza n'obeera ngo n'owulira maama omutima gwa jjajja ate tosobola mugambako nsirika ate onaamugamba otya oba weeri mu ddaka naye okimanyi musomesa nti ekyo kye yagamba nti bikulako ndabe yali tayagala gwe kulaba kyolowooza gwe kye yali ayagala laba abasomesa b'Oluganda edda abatusomesanga nga gwe kyolabanga ekinene ku ye kiba kitono kubanga yajjanga nga tayagala nonsense mu class omwana ekituufu kiba kituufu n'ekikyamu kiba kikyamu olina kavidiyo kewakola ng'ogamba niba nange agaana agawala gatuula bubi kyokka ng'ate gatudde mu maaso wanonda z'olubale naye okimanyi nti essaawa zino abasomesa simanyi wabula bwensuubira nti abasomesa essaawa zino abali mu kusomesa abaana baffe n'amala alaba ku mwana ng'atudde ekika ky'engeri bw'ekyo ebirowoozo bye biddukira wala nnyo n'atandika kulowooza birala nnyo ti bulijjo kakulu bwe kati mwana bulijjo antuuka ekivaamu ng'abaana baffe baboonoonye naye omusomesa wedde ow'Oluganda yajjanga nga tayagala kumanya kubanga talina kyakwagaza akimanyi oli mwana ye musomesa nga bw'akugamba nti munnange teweemaanyulira mu maaso gange nze tonneegaalira aba akitegeeza talina walala gy'agenda kukola ki ate n'akuyitira no mu bukuukuulu ate simanya biki agamba okugamba tuula emabega oba tusobola tuula bulungi buno obuwala obwekozaakoza nti kamwetega omanyi kyennaku zino abaana b'ennaku zino beetega n'abasomesa n'abaana nno nabo bazibu agamba munnaye nze sigenda gwira bwereere kati neetega omusomesa ono agenda olaba nga bivuddemu bali abaffe ab'edda gw'otandikirawa okitegeera abaako n'akafansonyi naye kati Ssebugwawo omulabi wa Zuula yandiyagadde okumanya Ssebugwawo yaani bamaze okutegeera nti yegwe Ssebugwawo
naye baagala kumanya obulamu bwo bubadde butya wano tujja tusoma baagala kumanya oluganda walukola n'okoma mu class ki walwongerayo nalwo essaawa za kakati okyalukozesa ye waluyiga otya okujja okulwagala ennyo Sebugwawo nakola oluganda okuva mu senior 1 paka senior 5. Walutandika mu senior 1. Wayingira olwagala? Nayingira era nga ngera olina dusoma nga sirumanyi It was not compulsory. Anti tebera compulsory ng'otuuse wano ogino mu senior 1 kyateeka kyali kyateeka ng'olina ogisoma paka mu senior 3 awo n'olonda kyoyagala. Nze abasomesa yasooka okunsomesa oluganda yalunjagaza nga nnyumira avumo n'avuma oli nga lunnyumira ng'olaba n'abaana abatuula emabega batakola luganda babeera bamukusinika amanyi neŋŋamba wano wesiva nga olwono nze tebannatandika kunvuma okyali mwana mupya nsekerera be bavuma ng'abeeraawo nga nentandika oddwagala awo ngensoma obutabu nendusoma tiki yasooka baali bamuyita Nakate yansomesa okuva mu senior 1 paka senior 2 kati nenfuna omukyalo omulala ng'oyingidde mu 2 mu 3 ate nga nyingidde mu 3 ndowooza ate oyo gwe najjako nnyo kalakita baali bamuyita madamu Naminyeenya navaayo okusoma naye nga sitegedde erinnya lye bulungi oba yali Naminyeenya oba Namyenya nga liri awo naye nga abaana bagamba madamu Naminyeenya bwe batyo ajja nga oli madamu teyasekako bukyanga atandika tusomesa nga taseka ngira nze olumu mutunulye bwe bati nengamba kati nga tumanyi oba anyeze oba si munyiivu nga tosobola kwawula kyovala nange mu kuzannya awo siina wensekeza toseka kyokka ffe abali eno n'otutte naye mugambye bumaliriza ogizannya bwe bati nange kenyini nga kati nina vidiyo gyesitannaba ey'omwana alina ebbeere eddene namuyisizaamu kati mu kkubo tebakusumbuwa ng'otambula ndowooza ab'ebigaali gamba ababooda ndowooza w'obayitako ye mu holiday abakutunuulirako bokka etannabafuluma ngenda gyepositinga naye oyo omusomesa yalinga abikola maama nga ye tewali kimuyita ku maaso nga tekimunyumidde n'atakyogerako era akugamba nti naye gwe anange teyaliiko nti bano abantu be bati be basinga okunyiiza oba bano nga ye kigwa bugwi obusungu bwe bugwa bugwi poza ino waliwo gwe namanyako omwana omu gwe yali tayagala ng'era omulaba nti ye tamwagala nga era yali takola luganda ng'omwana oli simanyi nze simwogera mu bubi naye yalina amannyo nga kale gaafulumako naye nga tamwagala n'agamba nolaba kiri we kitiya amannyo n'ebinnyo byakamyu kati n'amugamba omanye ebinnyo byo we bifaanana ggwe kambikube ku lubaawo n'abugubawe katempe n'amukuba ku lubaawo kyokka nga takola luganda naye nga tamwagala baali bamuyita Kayondo Ryan naye munnaye abasomesa bwe batyo ate abasomesa b'oluganda bakiina nnyo babamu n'abaana be batayagala nga tamwagala naye gwe ngaeri kati nga yamukola walayi nga tetumanyi naye nga newaba talina kyamukozi at least abaako kyamuvuma naye nga nyinza okukutukira wali kati wano ewakanga okula katuddeyo ku katono emabega wano ewakanga okula jjajja yakozesanga nnyo oluganda kubanga mu mboozi tuwulira nnyo jjajja maama tetunnamuwulira taata tetunnamuwulira tetumanyi kyeki ekyali awo jjajja yalinga akozesa nnyo oluganda kyekyakwagazisa oluganda eno waggulu oba katwogereko ku bulamu bwano obwange otandika wano okula nze nkuze ne jjajja wange maama ne taata baayawukana nga nkyali muto ebijjajja abinnyumiza
anga kitaawo yali wakagoggo ng'akuba maama we era ne maama namuzuula. Maama wange nno n'akajja nterenziremu omufuna. Oli ku sayidi ya jjajja azaala maama azaala taata? Kati jjajja wange we nakula naye yazaala mwina namwita maama yazaala jjajja wange azaala taata. Nga mukyalina omukisa. Omanyi nti nze sirinaako wadde n'omu wadde azaala maama essaawa zino wadde yazaala maama wange yadde sirinaako. Munange nze nkyamulina ate nga jjajja yetaliiwo naye maama naye azaala jjajja ye waali bambi. naye nga byonna binyumiza nti bayawukana biki. Kati ate era nga ne taata naye sibeera naye muwuliza lumu na lumu naye wakuba kati yafa last year. Naddamu kumulaba. Omanyi ng'ozzeemu kulaba muntu ng'afudde. Ne babaleetera nti gundi yafudde ne bamubaleetera. Naddamu okumulaba. Kati awo omutima gwali gwalumako awo emabega nga njagala maama mpulira nga njagala ndabe ku maama wange. Namba oba afaanana atya. Nga banyumiza kimu nti maama we yali mu kyotala. Nensooka nteeka awo enninga omu ku bawala ba jjajja ono gwe mbeera naye. Nakaaka njogereko ne ssenga awo Canada. Ssenga wange ow'e Canada n'amunoonya. Ne banoonya ennamba ye n'ankubirawo netutandika okumanyagana. Ngendayo ne mmulabako ne mmutegeera paka kati. Kye wali oyagala kumumanya. Ne nzikakkana. Ne mubuuza naye era ebibuuzo lwaki wansuulawo lwaki wandekawo naŋŋamba lekawo ti mwana wange nze naye sijja fa miggo nga ndi muwala mulungi nkyali muto kuba yanzaala akyali muto alina emyaka 19. Ngamba nanyumiza buli kimu nenkitegeera nze munaye nkuze ne jjajja. Kati maama ye wamusonyiwa bwe mumala okunyumyamu ebyaliwo byonna? Yaŋŋamba buli kimu nenkitegeera nga bye bimu era ne jjajja byayogera. Kyekirungi. Naŋŋamba naye sigenda linda bantema ejjambiya munnange nenkwata ekkubo nenzirayo mu butaka gye banzaala ewaabwe naddayo munnaaye taliimu muno. Kati olwo school fees mwana kubeerawo kukula ng'omwana olwo ani ali mu layini eyo? Jjajja wange. Jjajja wange yalina ssente. Jjajja wange nga mugagga ng'afaayo buli kimu. Omanyi bajjajja be batukuza ekyejo nze nga sigambikako. Toŋŋamba nga jjajja wange waaki. Tolina kyeyogera ku Ssebugwawo? Toyina. Nze nga jjajja wange yanjagala nnyo n'okusinga abaana be bazaala. Nga njagala jjajja wange okufaako obufi. Era nti obalaba nkyali naye. Gw'obeera naye era? Sisobola mmulekerera we batyo paka ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno. Nange kyensobola omumusasula nga nze. Kubeera naye. Naye ng'ampeerera ng'asoma maliriza P7 ngenze wuuyo mu senior 1. Ampeeredde paka mu senior 5. Ate awo mu senior 5 nengivaako branching nga nagambye nakowe Oluganda nga lususse. Neŋŋamba nedda Oluganda ndukyalwagala ddunga lwo era singa nali nsobola osigala nga nsoma nandimazeeko ne 6. Naye natuuka ekiseera bayoluje olaba bikimi nensooka ŋŋamba nedda nenjogera ne ssenga wange ali ebweru ali Canada. Ssenga wange bamuyita Nakalyaŋŋande ti mwagala nnyo bambi. Kati yafuuka taata yafuuka maama yafuuka jjajja gyendi kuba kati saawa zino jjajja wange munnange yakola ki? Akooye. Takyasobola nakuddawo nayo. Nina ka vidiyo ke nalabye ng'omubuuza lwaki oli oba wali olina gy'ova ng'okomyewo. Lwaki tolya mmere oba lwaki tewalidde? Baŋŋambye tolya biki? Nga nina gye nali ngenze bambi nga kati ndowooza yababuuza nga siriiwo. Nga takyakulaba. Bambi nga olumu nze mbeera awo n'olumu n'okaaba n'amazzi gano ga jjajja wange n'amala nvaako. Tokaaba mukwano. Omanyi nti abaana bangi bali eyo nga maama tamufunye ne taata tamufunye ate nga ne jjajja tamufunye. Kati gwe ssaawa zino olaba ky'olina okwebaza buli simanyi mu ddiini lyo fukamiranga nnyo weebaze Katonda era nkwebaza obulamu bw'owadde jjajja wange. Weebaza obulamu bw'omuwadde ekyo kyokka ky'oba weebaliza Katonda. At least akukuzizza. Omanyi stage ekyasinze okubonyaabonya wano nga tukula
wano omwana nga tannatuuka kwesabirawo. Okwesabirawo okumanyi ye mwana nga tamanyi nti ekyokulya bwe kimbule waka nsobola okugenda n'enjiye ekicuba n'enkola nfuna ekyokulya. Stage eyo abaana baffe babonaabona nnyo, bazunga mu mikono gy'abantu. Ono n'atwala ekyana kirina empisa ne bw'oba talina mpisa mbi, ekyana kikoye bakikuza emize n'akasuka eri n'olinaga naye nange ntuuseko bwe ntuuka n'ono n'akasuka eri. Naye bw'obanga jjajja akukuzizza from day one, maama we yagambira ati bannange kigaanye, jjajja kwata omwana wammwe buli weefukamira nga jjajja mwebalize bulamu. Naye Mukama weebalize jjajja mumuwa bulamu. Kuba kati essaawa zino okimanyi nti omanyi nti kati oli muntu w'amaanyi mu ggwanga. Okimanyi nti osobola otuuka awantu oli n'asanyuka busisi n'agamba bannange omusomesa w'Oluganda ekintu kyange kikyo nkikuwadde n'omutima gumu. Omanyi nti buli lw'okifuna awo ebirowoozo bwe bidduka wa jjajja. Jjajja wange yayagala akantu kano akaagala nnyo, oba jjajja wange alina ekyokulya kyasinga okwagala. Sente zino nga bazimpadde kanzimutwalire oba kankolemu bwe nti jjajja mukole ki musanyuse. So ekyokaaba kyo kirekere ddala okitegeera. Poze essaawa zino abantu kati b'olina abalala okwebazaako wabanga ne ssenga abaddewo mu process yo ng'okula Mukama amuwa ekisinga obulungi. Kati jjajja bwe yakoma ssenga bwe yatandikira era yasasula tuition wange yenna buli kimu yakwebaka kiki nina obuzibu mukubira bukubiza essimu ku WhatsApp ne mugamba ssenga kino kimwetaaga afaayo. Era ne bwe mba ntaddeyo video nga tugeze olumu kati olaba olumu twetaaga guidance ebiseera ebisinga nga tulina muntu asobola kuguidinga naye olumu ayinza okuŋŋamba Doris leero omwana omuyisizaamu eggaali n'oyitawo nnyo eyo video gijjeeyo. Olumu nange mbeera ekintu mbanga kijja kugumba nga mpule omwana ne mukwatako walayi ne mpulira nga simulese kyekyo era agenda okuŋŋamba eyo video obadde kuki waliwo eyakutta gijjeeyo ng'ate eri mu kutambula speed nanga gijjeeyo. Like senga y'omu ku bafaani bo naye. Omanyi kikyasinza okubeera ekirungi ng'olina omuntu akusupportinga nga wa Luganda. Oyo yekka kati nze kangambe in my entire family yekka yabadde supportive abalala okutandika okugamba nti musomesa byakola byamagezi yekka from day one nga tewali alaba okujja kuba kati jjajja wange yandibadde supportive naye nga naye takola yakooye takyalaba. Mwebazeko senga wange nakalyangaani nti nkwagala nnyo ate okumanya senga wange anjagala Canada gyali tewali mukwano gwe gwe sitamanyi. Buli we mbeera ngenda okutandika okuddamu mu semester eddamu buli mukwano gwe Canada abaako kyampeereza nti musomesa kuweereze 20 bonna bannange senga Hope bonna senga Esther ankubini mwenna mbaagala nnyo mbaagalira ddala. Senga abagamba bugambye omwana wange yeetaaga buno obuzindaalo mu video ze yeetaaga laputopu kati nabagambye awo neetaaga laputopu okutandika okweditinga waakawo ne baŋŋamba tugenda waliwo senga gundi ajja naŋŋamba agenda kujja nayo koze Mukama aweebwe ekitiibwa ne senga amuwangaza banaye senga tukusabira Mukama akuwangaaze ate ayongere okugabirira osobole okubeera ng'ogabirira musomesa waffe. Musomesa tumwagala kubanga musomesa ebintu by'asomesa abantu abamu balowooza nti bya kisiru naye bw'oba ataasomako ku Luganda tasobola kumanya musomesa kyategeeza. Nze bwe natudde wansi ne ŋŋamba nti kati neetaaga ku TikTok naye abantu be neetaaga musomesa ye yali omu ku lisiti yange kubanga byonna bye yakolanga babinkolako wadde nze nadduka mangu mu Luganda zinalaba nga sijja bisobola. Gw'omanyi omusomesa w'Oluganda ava out of blue nga yakayingira mu class n'akutuukirako n'akuvuma nga tolina nakyokoze. Mugamba okanasiza gwaki nasanzaani naye ng'olina okuguma osome okitegeera. Olina mu vidiyo bwe wakolako omabega awo nga waliwo ndowooza oluyimba olupya lwakafuluma ekisododo iziti kisododo nga waliwo omwana ali mu class ali mu dduyimba n'ogamba nti naye wabula omulembe gwaffe guno gwonoonese nnyo olumu oba wakireeto kyawagamba nti
n'ennyimba ezimu zitandise okutwonoonera oba abaana baffe kuba kati omwana omusomi w'Oluganda alina okuba nga ategeera okufa obufi okusanga ng'oyimba ekisododo tekirina nakikitegeeza kiryawo kati wenjagala okubulira ino ne music yono yeeyongedde nnyo mu kwonoona abaana oba mu kwonoona generation yaffe omu ku music gwe tuwuliriza kuba si yenna naye kati tugenda byebyo ebinyumira abaana kati essaawa zino tugenda nze kati okimanyi nti nno ebigambo ebimu olumu bijja mu kadongo kamu nyinza okubeera awo nempuliriza akayimba ka Paulo Kafeero kati nze nyinza okugiteeka wakale byona yakawuliriza nembeera awo nga ndi ku byange naye wabaawo lines z'owulira n'ogamba kati awo kino nina okiteekako mu content yali layini y'amaanyi n'ogiteekako ko mu content ogenda olaba era nga kinyumidde abaana naye kati ezeera ennyimba ogenda olaba nziyisaamu eggaali musanga omwana abiyimba ne muyisaamu eggaali mulaga nti nezo ennyimba kyakola kifu naye wembeera nze olumu nendeeta akayimba ngaako ne mbagamba kati ze sikayimba wabula nkwogera mu bigambo kati gwoba okusobola okukategeera okategeera naye nkwogera mu bigambo nenkwogera bwogezi kuba nze mba nkamanyi mu mutwe kati nkwogera bwogezi gwoba okapiiki nze okapiiki naye essaawa zino tetulina kye tuzza ku baana b'omulembe omutebi abaana baamaanyuuka dda ebiguruupu musomesa osuubira nti kale kyo tukireke kiyinza okuleetera obuzibu ku content wogwokola musomesa ku bintu bino byozze ng'osomesa abaana jo essomero liba ddene libako senior 1 2 3 okweyongerayo waggulu mulimu abaana nga ovudde 1 ne 2 aba 3 batuuka buli omu nafuna option ya subject gyagenda okukola lwaki omusomesa w'Oluganda taba nakomo ku baana baatasomesa n'agamba nti kati yasi yange bwentuuka bwe mba mpulira nga obusungu bwange kubanga omanyi nti abasomesa b'Oluganda negwe kankikubuuze bubuuze babeera na kintu nga azze kimupika n'agamba lero nina otuuka ne mbaako gwenvuma oba sijja kulimba kuba tuba na nnaku ku mutima kuba tuba naki ye ayinza okujja nga kale oba musanyufu naye era tebatera laga nti baba basanyufu ye kyasanze kyagenda nakyo wesiriwazaamu wekola obuntuntu obutonotono oba bwennyininyini ye tagenda sirikira kintu mubutuufu nze teyasirikira tewali kyeyasirikira ekintu ekyabanga ekibi kyabanga kibi ekirungi era nga gamba ekyo kirungi neera n'ebirungi teyateranga bikwongereza era oba okikoze kyakirikirayo naye oba okoze ekibi aweeraako naye kati n'ekirala kyenneebuuza kiba mu musaayi gwabwe oba omuntu bw'asoma ennyo Oluganda atuuka n'ayambala eri picture walayi ndowooza era akyambala bwambazi bw'asoma ennyo Oluganda atuuka n'alaba ng'olumu oba omuntu byakola si byamagezi aba alaba ensobi balaba mangu ensobi ne weeba tebaddeewo agiraba mangu oba balaba mangu omuntu anaatera okukola ensobi kye tuba tugamba ndowooza mweyo enjogera yennyini alaba kanjitangire ng'akitangira mangu ogenda olabaga gwe totawaana naye omanyi eno karakita nti enyumiza kuba nti no natunamu neŋamba mbeere mu Luganda wokka kuba nalabamu ne Brenani oba omumanyi Brenani baby ye azannyanga abasomesa ba luzungu baani neŋamba kansiga naye ali ku TikTok ye azannya nnyo bya luzungu ebyo ba history lundi kansigale mu Luganda lwange video ate nsigala ntandika ntya nno ye by the way Buganda nali awo nga ndaba akagomesi tekakyatuuka mukadde olwo nno kontenti gwe nasookera ddala okuzannya nalinga ne jjajja wange nejjukira nali muto ng'ebiseera ebisinga nkola jjajja nze ne mujjamu ebigambo jjukira jjajja wange yali ayomba kati tayagala bintu byakwesiriwaza naye yali musomesa nakiwulirako kati nga nze nteeka wali kamera nenzija ne mba nga musumbuwa nejjukira nina eriiso eddene nga yanvuma nanga nti ntunulanga ente enya kasozi nkanudde amaaso ngetebuuka omwala
kati nze nga eyo eba video kunze kati nga nze simanyi nti wemba ngitadde ku TikTok eba emuweebuula okitegeera nga yoyo content nze nteekawo wali essimu n'ensumbuwa jjange n'ayogera n'ayomba nze nenkola ki nenteekayo wazira family ng'era bantrendi nze nnyo jjajja nentuula wansi ne bantuuza wansi na senga wange oyo we Canada yasooka okuŋŋamba nti Louis funayo ekintu ekirala jjajja omukola ki omuweebuula kolayo ekintu ekirala yakyogera mu buntu yajja mu buntu n'agamba bwekiti osobola okukolayo ekintu si kuno kambuwala kwennaku zino katumanyi bwaggwe yakirinnyo omugere abakikola maama waffe senga wange mukambwe naye kunze mukambwe nenjogerayo yennyini oyinza ogamba oba ayomba naye nze kunze oba lwakuba mumanyidde oba mumanyi ezo Louis kale ye bwatyo naye ng'aba ayogera mu bukakamu era akugamba nti kola bwoti ne bwoti Louis jjajja mugjeeyo mugundi oyo akaddiye kola ki zannyo ekirala era abasinga bamumanyi jjajja era mbeerako awo ogenda olaba ng'oli ku live omuntu ng'agamba musomesa teerako ennamba gye gyamuweerezeeyo 10 oba gye gyali atya bw'atyo naye nga mujjabo mu kamera nga kati nnoonya kyange gezaako zi vidiyo nkolako awo buchallenge naye nga zitambula bamanyidde jjajja nensooka nfa omutima naye nga njagala media nze goolaba njagala TikTok nensooka nfa omutima ningamba ngenda kukola nti naye obadde ebbirire mukwateyo nga siraba ng'ate babikugaana kati mba ndi awo ngenda nga ntudde mu nti ngenda olaba akagomesi ka jjajja akakwata nga nkambala ntega ssimu ngamba leero kankwate omuggo ogwa jjajja gwennyini gwe yali atambuza ebiseera ebyo luli bwe wakwatira jjajja wali okyasoma nali nsoma nali senior 1 nali nakamaliza P7 gwenti ngenda mu senior 1 awo nakwatira jjajja babinzijaku mweyo vaaka ng'okozesa simu yaani yange waliwo senga wange yali ali Dubai yampa essimu namulemerako nga nnemerako njagala simu nemulemerako munnange nenkati nyambala akagomesi nteeka sirina no stand mpanga obutebe mbutaddewo wee buti nteekako kirawo ibena kya jjajja neesigamyako essimu nga nteekako tayima ng'ava mu kisenge bwe nti nenzijja kati vidiyo eyo nazannyera nga musomesa wa Luganda neŋŋamba mwenna abaana abatakula Luganda nabagamba wemma ngenda okusomesa mwenna muba wabweru mwenna abaana abatakula Luganda muba wabweru nenzikakanya omukko nga we bafuluma nno nga we mbatunule naye manyi okwakitinga nze kanze naye by the way manyi nze okwakitinga mwana gwe simanyi lwaki naye nze nsobola oteekawo abantu abataliiwo obwedda njagala kubuuza bano abantu be tulaba eno nga tuvuddeko bannansamba empulira bannansamba ba Ali baziwa bano abalala bano abayizi ababeeramu bonnyonnyola nti akaana kano mukalaba kaziwa taata waako yaziwa ansanzi yakola bwati ne wati bebaani abo kugambye abaana tebabeerawo naye nsobola okuteekawo mukwano n'oweeraba nti waliwo omuntu gwenjogera naye kugambye neneefulanga nno baabo bafuluma nenziza eriiso bwe batyo ngambalaga nti bafuluma mwana gwe tomanyi kyotuwulidde ye yasookera ddala nga nvuddemu oyo kodeti bulijjo ndaaja nankola ki nenjiteekayo nsaawa 2 negenda ng'egenda erinnya nga ngira yagenda oweza essaawa eza ng'ekubye emitwalo 2 neŋŋamba kono content kwe sitava naye kati manya ebintu ebisinga woba okitandika oba perfect oba tobitegeera ate nali muto nga n'ebyenjogera ebisinga mbeera sikola ki sibitegeera mala googera just okutuukiriza nti content ntaddeyo nga neetaaga guidance naye ng'ate sigiina nga nkola nkugamba senga wange nti addizeemu ankutteko zino ennaku bino ebiseera nga mmalijjajja kakkanye ng'olwo neetwala nzeka with content neetwala nzeka neŋŋenda kati awo ntandise okkimanyiira neŋŋenda nga kati tuddemu enywedde
Nensuuka kati neŋŋamba kati awo kankyusize naddala nzire mu musajja kati bwe nasuuza mu musajja nga kalakita ngiina mu ngalo bwe bati nze kontenti kennyini njetunuzaamu mu maaso bwe nti essimu kati abaana bano b'oba ogamba mbu alinga emmondo kyeki emmondo kisolo kiri awo kibeera mu kibira omwo emmondo oba oli okirabyeko manyi ekifaananyi kiraba nze ku wildlife mbeera wemba nkisakinzaawo mba nkimanyi kati nno waliwo obuzibu obulala nga nina samusanga naye nga samusanga ekifaananyi tekijjaayo bulungi senga ne mugamba era nze ntegedde senga siina senga naŋŋamba nkyalina ebizibu nga omanyi naye alina abaana biki njagala simu njagala iPhone nga munnange omukisa guno olaba okola ekintu ekirungi n'abantu bakwagalayo bayidawo nga senga asidi omumanyi muwulira oyo yennyini najja nga ŋŋamba musomesa oyagala ki mugamba njagala simu eŋŋamba oyagala simu ki ndowooza singa namusaba ne 17 gye yali ajjajeeva nga mugamba sagala simu njagala 13 Pro Max namugamba Pro saagala eri ennene nnyo anti omanyi oba osaba ate tolina tokisussa nnyo kubanga oba toyina nga mugamba njagala 13 nekati basenga asidi babede newoomugamba ekisingako awo era abakikulu naye era oba weekaza senga asidi nkugambye teyatwala nakweza yaŋŋamba enkya ova nanina ku live bwe yambuuliza nga ndi ku live naŋŋamba wova kuno nnoonyaako mu kabokisi mu kumunoonyaako ne live nenjijjako yali mukwano gwa sengaawe bamikwano e Canada si bamikwano just naye yakulaba ku TikTok n'akwagala naye bonna bali Canada munnange ne senga asidi bwe yaŋŋamba bw'ati ng'avuddeko live nenjijjako neŋŋamba abantu temumbuulira kasase olwadde kwaliko oba 10 neŋŋamba tombuulira munnange omulalu wakuweera webale nnyo okwatira nga ŋŋenda mu kabokisi ka senga asidi nga ŋŋamba musomesa ntextinga ku WhatsApp ng'akuweereza eŋŋamba ng'atwogera ng'olunaku olw'enkya nga ŋŋamba ŋŋenda kuweereza omuntu mugende mugigula essimu era nga mutuufu kuba ayinza okumpereza sente ne sitagigula kituufu ng'ate ayagala nkole ate ayagala kontenti oli gw'ayagala ne tugenda naŋŋamba senga asidi n'abagamba mumuwe 256 kuba gundi saagala ejjula essimu ye mangu ne bagimpa ne mweyanza naŋŋamba kati osigaza kintu kimu kyakunsasula njagala content senga asidi oyo gw'olaba essimu senga asidi agikuwa mwaka ki wayisewo ebbanga omaze nayo ebbanga ki guno omwaka gwennyini nga yagutandika tuli mu October kyemmanyi senga asidi okuva lwe yakuweera essimu eyo results azirabira ddala yaŋŋamba njagala ekintu ekya content olwo omusomesa waffe ow'Oluganda ayingidde Kampala essimu agikutte nga nkyagambikako ani gwasooka okkubira ku ssimu senga saasooka namukubira nagenda ku kampasi jjukira ku kampasi oba munene bwoti ng'olina iPhone ate jjukira abaana ba kampasi abawala nga balina amasimu amalungi abaana basinga balina buno iPhone 11 simanya XR omanyi nti mbadde siwulirangako nti waliyo iPhone nakirabye ndabye ku TikTok ng'omuwala agamba simanya oba oyina it is a swap simanya oba oyina XR otwalayo ne bakuwa 11 mbaswapinga webatu osobola otwala ne 13 ne bakuwa 14 oyongerako bongezi ka ssente webatu badde sibimanyi badde nze mbimanyi ebyamasimu badde mbigoberera nnyo awo okuva we nali nga njagala naye kasita nafuna essimu gye njagala sikyetunuuliza n'amasimu sikyayagala oba wafulumye 17 oba kugambye nga sigambikako we nagifuna bwengi nati kati ate ebizibu obuliwo kansoke kuzeko katono wale omuntu akwata iPhone kikkakatako okubeera nga buli lwe ba upgrading naawe otambulirako kati ogenda kukola otya musomesa
oba tusabe senga asidi banaye mungambire senga asidi naye maama nasiima yakola omulimu munene siddayo gwakubiri ate kumumanyira kabanga kamanyiiro munnange kituufu munnange nga mpa essimu nga ntaani olwo ku campus okozeyo video mmeka abantu okulaba nti bakyusizza essimu samusanga sitera kukolera ku campus nagiwa muto wange samusanga sitera kukolera nnyo ku campus munnange balaba batya nti omusomesa waffe ow'Oluganda akyusizza essimu kati akwata maanyi kati njiteeka mu nsawo eba mu ngalo mukwano njogera naawe ogamba otya olulumbaluma munange woba wafunye ekintu ekirungi era okiraga ensi naye si mububi naye nga nkiraga munange nga ndaga obusanyu mba naye nasanyuka bambi senga asidi era nze andi ku mutima mukama amuwe naye kyasinga okwagala tumwebaze ensi ekya ng'akyali mulamu tuleme linda mbu ate amale kufa ndulibo olwo nange nga mukama blessings ojja kubaako bw'omusanyusa bambi kati suubire nti ajja wuulira olwo ofunye iPhone ntandika kundi nzira y'ewaka sibirinze ngunno maze lekica yange esooka nzira y'ewaka nteekamu Snapchat meka snap gy'oli musomesa yonna sina app gye sitaliiko wakuba wadde temufollowinga bufollowing app ezammegga amaanyi ngamba ezo zo kati zigadde zibeera ku bubeezi kumalirako biseera app kyezo kati olaba Instagram kati olaba nze kisinga okunnuma ku Instagram vidiyo zange zitambula tetambula nako baanamu abakola olulimi oluga ate nagamba sijja kwamenyera baana tibagambe nti mugende abagambe unaye kati olaba yamukutula omutima etambula etya kuba mbadde mmanyidde bino ebya TikTok nti vidiyo buli wetambula ne following etambula vidiyo buli wetambula kati nga manyi kyekirina eri nga Facebook nayo vidiyo buli wetambula negundi ekola ki erinnya Instagram nyinza n'okugamba abagoberezi be nnina ku Instagram n'okutuka n'omutima nina 109 mulimba nnyo abaana b'Oluganda mulimba oyinza gaba ensomesa naye nga vidiyo zo bazitambuza naye nagamba oba kiri mu akawunti yange nti najjako akantu akafollowinga tebakalaba nensokanga kati nenkwata essimu ya munnange nensooka nnoonya akawunti yange neŋŋamba kandaba oba kwekali awo nga kwekali naye nga siraba ng'era bakalaba bulungi nnyo bakalaba bulungi baana muswaza awo mwammegera neŋŋamba kamba mpeeko eyo Instagram yo mpostinze kirungi zitambula kansigaze Facebook neki kati ate nze nduddeko nnyo mu media Facebook, Instagram, TikTok biki kyennyinza okugamba app z'otayina kutta musomesa Instagram tojita tota Instagram bajja tuuka ekiseera bamale bapiikinge bwe bityo bitawanya muga bwolabera ne TikTok osooka notekanayo nebigaana naye kulemerako n'ekirala musomesa weebalize Katonda nti muggo yakuwamu obuyinza butya nti musomesa osobola okujja mu class n'ogamba musiibye mutya abaana ab'Oluganda muli mutya eyo komandi gyokozesa ng'otubuuzaako eno abaana abasomako ku Luganda omanyi nti mu kusoma Oluganda mulimu abadduka mulimu abalusoma ne balutuusako balutuusiza n'alukola mu senior 4 n'aluta omanyi nti waliwo abalutwala ku A-level omanyi nti waliwo abalukola ku kampasi waliwo abalukola ku kampasi waliwo abampitako nti mbakubire campaign nga bali mu kusoma Luganda okimanyi nti abo bonna bali under you bayizi ba musomesa kati osobola okujja n'obagamba nti mwasiibye muti abaana abasoma Oluganda amannya genkozesa ku TikTok kuba nayo tubeerayo nga tubasomesa olulimi oluki Oluganda bwegati ne bwegati ku TikTok already bakumanyi n'ogenda nga ezo app zonna endala ogenda otumanyisa ne tumanya kubanga musomesa n'ebyotusomesa byonna era ojja n'omala bitusomesa ne tubikola ki tubitegeera ate okimanyi nti musomesa ffenna tetukwatira ku peesi eno nze nsobola okubeera nga musomesa tojja kuŋŋamba nti genda ofuna akatabo ka Luganda akannakasigirwa osome ku page bweti ne bweti naye nze ne neetwala nze kamu library ne nkajjayo ne ntandika obbisomako
ogenda okutuuka okujja webale nnyo ogenda tuuka okujja mu class nga nze already nkoze eki nina kyemmanyiiko ne wabaayo olinga musomesa w'Oluganda olina sooka kujja wali ku front page osooka okyogereko nti bannange mugende mu library obutabo bw'Oluganda gye buli awo najjukira webale nnyo nakitegeera naye kati nabino ebintu ebityo ebitambula otufunirayo akadde mu video z'obozza okutusomesa n'otutegeezako nti bannange Instagram omusomesa w'Oluganda ye gundi tuleme kwebuza magezi okitegeera mbadde naggwamu amaanyi nga naggweramu ddala amaanyi ng'alayi nyinza n'okuba njogedde bantu bangi nga bali 179 nga njogedde balayo abantu bangi sijja kulimba tewebala mu maanyi bategeeze nti omusomesa w'Oluganda ku Instagram ye gundi bamanyi account obalabi kyokka nga ate wali Allah bali 179 beba abaana 10 mwankosa omutima naye ngamba munnange wanyewe waawo Facebook etambula lwaki tewabavuma awo naye era ngenda kujja mbayiseemu n'embeera njagala n'ensooka nfuna omuntu egwentikako essira ennyo omanyi bonna goba toyawudde bagamba kasita atuvumye bangi naye wokwatako omu n'omuteekako obulumi bw'abalala bonna n'ogamba nti gwe kyova olaba nina obulumi bwange gwe ali yasinga obusiru mu kiraasi ate obusiru oba yabusimba busimba nti alina gyabunogako eyo n'alya kibala oyo ali ye nja mufiirako mwana yasinga okutawaanya naye kati musomesa we mwasomera nga omusomesa w'Oluganda akyabasomesa ono owookubiri ono yalina karakita ey'Oluganda olutuufu naminyeenya bwe mwamutawaanyanga bwemwamutawaanyanga tiyagabanga kubanga nze ndagire omusomesa wange mukyala bali bamuyita ndagire ennamasumbi awo nasomerawo kuba nze Luganda namusuula mutu namasumbi nabeerayo namasumbi secondary nabeerayo 1 ne 2 namuddukamu mu senior 2 first term namuddukamu 2 first term nesooka mbeera awo nga siinaayo ndala gyenkola kati nga nkyali awo nnoonyereza ngenda wangwawa kazi ono amazeemu nnyo amaanyi alimba Oluganda nalukunyonyodde musomesa waffe tetulwogera nnyo era tojja bisangayo ebigambo ebigumu ewaffe ewaffe bitabike webali nnyo nemugamba naye ndwagala nnyo kubanga taata wange Muganda taata wange Muganda nsomesa nga njagala nnyo okugera engero wabulira bano omuntu nayogera namala n'agamba mbu simanyanga balina obuntu bwe bayogera mbu kati ninako omukyala gwe nawulirako ng'agamba mutabani we ate kana akakaaba tekasirika simanyanga kalinga owakafuba atakuse bumondi kati ebyo ebintu ebyo bibageramu nga binyumira era njagala nnyo okukozesa naye nga sibimanyi negezako munyonyo ne mugamba ddamu njagala nnyo Oluganda bannange endagire nga zinnakasigirwa zannemukwata nakasigirwa endazi nakasigirwa ezaki empeerezi simanyanga ne bagi nga byagaana byo nga bikyagaanye naye nga mbefiirako nga buli lwefunamu akadde nemmala okurivisinga subject endala nga nzizawo Oluganda ngende mu Luganda mukyala yagambye obeeno nakasigirwa nga sinnabikwata teyampa budde kupiikinga mu Luganda nogamba ngezezzaako kyensobola ate ng'oli omukyala avumma mukwano omaggulirako amaaso nzakuzaala ate munnange gye wegendeza ebyana ebisiru mu kiraasi bye bisinga okuseka kimayuka bumayusi kitunatambulako wano okubamu akafaananyi engeri wali otunula bambi nyambonde nga tena obwetambuliza nampulira nga Oluganda luntamye nga Oluganda ebyo ebigambo olumu teyabivumanga nze sijja gamba nti bivumanga nze naye nga bambi mulimu omuntu abasiraamu nga bamanyi amasomero g'abasiraamu mwesibya obukaaya nga olaba munno bannange yenna agenda kubulira omukazi amuyiya amayinja nga namuteeka wali nesonyiwa Oluganda mu bulungi olutono lwenjizeeyo ebisigadde n'abiyiganga kati olaba ne muzeeyi wa fooni abeera kugundize zazze wano okwogerako eri eggwanga n'ayisaawo Oluganda nebuuza bannange lwaki nze binnema
nga olaba noono weegundi eno naye alubisaawo. Oli mutuufu waliyo kanodduka kuba tetumala kati bwe twafunye omusomesa w'Oluganda tusaba busabi otufunirayo mu video tufunireyoko olumu otusomeseeko otugambe nti kino mu Luganda kiri bwe kiti ne kiti otusomeseeko ku ngero ezimu ne bwe ziba bbiri n'omala n'oddayo mu content waffe oli neebaayo kubanga abasomesa ba Luganda ndowooza bo kibeera bubeezi mu muto buli kaseera wabaayo amunyiiza kyateeka ava mu kibiina nti nga ze n'asomesa naggwako n'agenda bw'ati n'atabako gwava yeye oyo aba muntu mulala. Wamwayingiriranga mu klaasi wano nga amaze okuyingira yali akkiriza abalala okuyingira kuba ndagire nga ewo tekikola. Era yakugamba nga nze asembyeyo okuyingira weefumitike ng'oweddayo n'ekibuto kyo. Badde maye nabannyonnyola nti nno nze asembayo okuyingira wano ate nze asooka okufuluma ng'ekidde ekikoze eki kikubye tweyongereyo soma akatabo ng'ono naabaliwo asoma akatabo by'osoma obiraba oba tobiraba njagala obeere ng'obiraba awo by'osoma nga malenga ayisaamu kati bweka kutanda nga ovudde ku mulamu ozze ku ye nti waliwo akagambo gange okulumika nti olumike owininga banaye balina ebigambo olumu siswana bijjukira olumu embeeraawo ekigambo nenkijjukira nze olaba nenzijjukirako nekiba kigambo ekyo aba content nze kasita neezira nempulirayo ekigambo eky'Oluganda kati nze ngenda nenkiteeka mu vidiyo emu eyo ebeera ewedde mbaako wenkinyiga kale abazaali ne weba tekijjaawo nkitekayo kumpaka nkinyigawo ku mpaka nenkinyigawo nemuvuma nemayiza nenzira kusomesa nsomesaako nno katono munnange kabaka oyo we yagendanga mu bantu be anti mamba gamba bwe naye babaawo ekintu ekinsose ekyo nammaga amaaso we bati ng'olinga ayina bw'otunuulira oluusi mba ntunuulira jjajja abaawo awo n'omukozi wa jjajja nga bentunuulira we bati babeera baseka nabo banyumirwa olumu nnyinza okuba nga nemedde ku mwana golaba muvuma kumbe ebirowoozo mbimalidde ku anti mulaba wali nensooka mumalirako ebirowoozo naye agenda olaba era nga nkoze eki ndi ku ye kati takubuuza nti onvumira ki anti amala kulanga vidiyo ngimazeekawo n'ayogera naye we mba ndi mu content they respect basirika weba nejjajja abeerawo wali ng'atunula punza ntunuulira bw'ati kati awo mbisaamu eggaali waliwo anti olumu waba oli mu kuzannya ali mu kutambula wali kati laba nekikwebera nti oli okwebera olinga enkoko enzungu anti oba zibeera zesindika bwesindise kumbe ngamba ye kati bw'ova mu content ngagamba naye lwaki onkolerako content wo aba afa bufiiseko talina nno buzibu bannange olumu yampa ne gundi ebyo obwo buyimba obwo bwe ntandika okuyingira nabo kati nina video gye wanteereddeyo ngipositinze ngenda kyemmanyi kitaliyo ku TikTok nga ogamba abantu nga waliwo omwana gwe wasaaza ayimba mu klaasi mbusimanyanga mbu omwavu tasaba obwo anti yenna yabumpa aŋŋamba ku ssomero twayimbanga buno ze mugamba kasitompa ekyokutandikirako basi oba omaze kati mbeera awo naŋŋamba omaye akayimba ke twayimba ani ayimba gw'oyimba oba yayimba olumu kati nti ng'abeera alowooza oba mutaddemu kamera biki kati mugamba yimba eddoboozi lye liba libaawo naye ekifaananyi tekigenda bbaawo nze nja kuyingira mu karakita wali kuba nze mmanyi ogiyingiramu nembeera nga ntunulayo bwenti yaba alowooza oba mukwata kafaananyi kumbe nze mba njagala ddoboozi lyokka wazirawo ku luno yalimpadde eddoboozi bujja asooka n'akanjigiriza nenkakwata naye leero yali ate ne kanyuma nnyera kalaga nnyiniko ye yakatuddemu omwavu taasaba bamuwa buwi nti omwavu taakwana asaba busabi nti mpaako w'omuwataga sima akola biki ne ŋŋamba weebale osomesezza weebale obuuliriridde nemubuuza n'ekitabo kyange eky'Oluganda kati awo kati olina nze simanyi naye ekintu kyekola wali abaddeko awo n'okirowooza nti weetaaga okubeera omusomesa w'Oluganda oba tokyagala
Justin na character naye sikyagala bagamba baba baavu abasomesa ba Luganda oba abasomesa bonna Abaluganda zisirabangayo mugagga ye simulabangayo njoba ina kamotoka engatto zaabwe tezitegeerekeka kyokka babeera bakyala inako kamundike we bati nnyo abasomesa baffe kubanga bwe mwalisomesa essaawa zino bye bitufudde ab'amaanyi mu ggwanga oba osanga bye bitufudde abantu ab'empisa nti n'obaako woolaga abantu ne bakwewuunya okusinziira character gy'alaba ng'ate naawe oli ki okusinziira character gye mbadde nga ndaba ku TikTok ku musomesa waffe nkyewuunyiza nnyo okuba nti ate ali hambo nnyo bw'oba tonnamusumulula tayinza na kuvaamu kigambo yadde n'ekimu tuli ku program Zuula amannya nze Omugavesi Makula Shakira nzikiriza mwerekereze ate abeeko ebirala byagenda okutuusaako engalo tujja kubeera nga ate tubaleetera abantu ab'enjawulo kubanga babasomesa tuleete abo ababasomesa ate nga babasanyusa nsomesa siibula abantu obategeeze na biki bye wandiwulidde byoyagala bamanye kuggo bannaye mwebale nnyo okwagala musomesa okutandikira ddala bwe natandika content those people that have been supportive abasama bange mbeera yawo omuntu nagamba musomesa kankokyeyo ka data nakuweerezayo 5 mwebale nnyo mwebalire ddala mbeeyanza mwebalire ddala neeyanza abantu abandi ku lusegere ali yankutteko nnyo ne ali alina omutima omulungi ngenda kunoonyako ali yankutteko ate kirungi wa Lugave namudde wa Lugave Semakula agenda noonyako Semakula munne ngenda mugamba wenviira wano ngenda mugamba munnange ali neeyanziza nnyo neeyanzeege bannaye tasiima ebulaagiwa ali neeyanziza nnyo olumu ali noonya n'ebigambo ebituufu bye mba nkozesa okumwebaza ebigambo ebinajjayo okulaga obweyamu bwange gy'ali nti nsiima buli ali nze kangambe ali niwe tuba tetukoze agamba musomesa olina mu kasente saagala otambule musomesa enjala ekuluma newe mba ndi wakasisiibye naye musomesa wasuza otya oli bulungi alinga nti oba ye taata oba muganda wange nze kagambe ali tatuukangako waffe ali tamanyi nawe mbeera ali simanyi ali Allah akikubalire akuwa ekisinga obulungi bannange n'abaana abakola olulimi Oluganda nammwe abatalukola nkimanyi era nammwe muli eyo mwebale nnyo mwebalire ddala kwagala musomesa nange sijja baswaza mu ngeri omu oba endala ojja kutusomesa tukwate paka nja bafaako nammwe abatakola Luganda nja bayisaamu era eggaali kuba obasanga ku compound nja bayisaamu batambula by'otayagala osanga oti omwana ng'atemya akasikaati bwe kati kyokka ali kukuba ku compound aniigiina we bati we baakakuwa omukulu w'essomero bwati we yakuwa gundi yeeyo gy'otambula nayo omulenzi nga yambadde akacupa ate otambuza mirembe bantabula naye nno ndi bwakufa nammwe naye nga bambi mwebale kwagala nnyo musomesa mugende ku mikutu gyange egy'enjawulo omunfollowinge nayo neyanza nnyo munange okunkyazaako n'okunjagala bannange olaba ebigambo by'oŋŋambye binzizizaamu amaanyi era bigenda bimpadde okweyongerayo gwahe ngenda si kukyusaamu wabula ngenda kwongeramu amaanyi neyanza nnyo neyanzeege mwebale kwagala musomesa akumatakumira mpeera tusisinkana omulungi omulala mwera